bulungi lubeerera tusaba Allah atuwa obulungi fi dunya wal akhirah atugenda maaso n'emisomo gyaffe egya tajwid al-Qur'an al-Karim butya bwe nsoma ekitabo ky'owekitiibwa Allah nga nkitereeza nga bwe kyakka ku mbaka sallallahu alayhi wasallam nga tuli mu mulyango gw'okuwangaaza oba ntegereka ebika by'okuwangaala era nga olwaleero biiznillahi tabaraka wa taala tugenda kubeera nga tulaba ku maddu eyitibwa maddu al-iwad maddu al-iwad al-iwadi oba maddu al-iwadi maddu al-iwadi gwe gumu ku muteeko gw'okuwangaaza oguli wansi w'emiteeko oba gwe gumu ku muteeko ogw'okuwangaala ogugwa mu miteeko gya maddu at-tabi'iyya okuwangaala okw'ekikolo buli we tugamba maddu tabi'iyya obwongo bwo buddukirewo ku kuwangaaza okwa harakati ebbiri buli wowulya maddu tabi'iyya tubategeeza okuwangaala okwa harakati ebbiri zokka oba ntegereka kakati maddu al-iwad ku mulundi ogwayita twatunulya maddu silatu as-sughra kakati ne maddu al-iwad nako kwe kuwangaaza kwe tuwangaaza harakati emmeka harakati ebbiri oba ntegereka tayib al-iwad kyeki iwad kyeki iwad kwe kuzzaawo mu lulimi oluwarabu ekigambo iwad kikozesebwa nnyo okuzzaawo kyovula nti omuntu waba aviiriddwako ekintu obanga bamubbye essimu obanga akoze loosi sente ze obanga waliwo yani tugamba awadaka Allahu khayra edduwa eyo Allah akukole ki akuweemu ekirungi akuddizeewo amakulu ogyeewo oba waliwo ekikuvuddeko naye Allah akole ki akuddizeewo kati okukyusa okwo Allah akuweemu ekirungi akuggyeko kiri oba akugezesezza kiri akukubisizeemu akuwa ekirala kyetuyita awadaka mwemufe kiga iwad nabwe kityo iwad mu lulimi kitegeeza okukyusa wabaddewo ekintu ekirala netukyusaamu netuteekawo ekirala oba ntegereka tayib mu basomi ba Qur'ani maddu al-iwad kitegeeza ne iwad huwa ta'widun an tanwini nasbi حال الوقف بألف مدية تمد بمقدار حركتين تبيت مد عوض هو التعويض كيكجوسا كيش تواغامبي تعويض كيكجوسا وبوكفورا عن تنوين kubanga waliwo ebintu bibiri bitera okutawanya abantu waliwo ekigambo maddu al-badal tujja giraba ne maddu al-iwad maddu al-iwad ne maddu al-badal bw'oba ofunula mu Luganda osobola obutafuna nnyo bigambo byawula bintu ebyo bibiri kuba iwad kitegeeza okukola ki okubeera nga okyusa ofuula ate ne badal kisobola okubeera nga kitegeeza okukyusa kati bitawaanya naye ffe tulina obikwata tubyawule insha Allah ebika ebyo bibiri ebyokwanvuya tuteekeddwa okubyawula olwaleero tutunuulira maddu al-iwad badal tujja mulaba mu maaso awo insha Allah iwad tugambye kwe kukyusa oba okufuula an tanwini tanwin kwe kukyusa tanwin an-nasbi eya fatha mwenjogera ku tanwin tugimanyi bulungi ye nuni eya sukunu ebeera mu mpeereza ey'okubiri amakulu buli osingana empeerezi bbiri wabeerawo tanwin naye senga osingana empeerezi bbiri nga za fatha empeerezi bbiri nga zaki nga za fatha zetwogerako nzirira tanwini eyo eya fatha tanwini eyaki ebadde ku fatha eya fatha hala alwaqf mu kiseera nga ngiyimirirako
enchi tanwini eyo tanwini ebadde ku fatha mu kiseera nga njimirirako njifuula ki bi alifin njifuula ennyukuta ewangaala era nembeera nga njiwangaaza ekigero kya harakati bbiri tukategedde kibayita maddul iwad wekubeera ng'okyusa tanwini ya fatiha n'ogifuula alifu singa oba ogenda jimirirako oba tegereka aliman kiga kiri aliman hakiman bwoba oyimiriryoga alima hakima eyo bagita maddul iwad kuba yabadde tanwin aliman n'ogifuula ki n'ogifuula alif alima n'owanvuya oba tegereka alima huda wakila oba tegereka طيب kano ka alif ke bateekako mu maaso oyinza ogaa ishe waliwo alifu bbiri kati bw'oŋŋamba kubanga bw'otunuulira ekigambo aliman n'otuna mu qur'ani y'ekitiibwa bw'otunula ebigambo nga aliman huda wakilan oba aliman ojja kusiŋŋana nga kuliko ka alifu mu maaso ga tanwini ako kati oli omuntu ayinza okulowooza n'agamba ate waliwo already tanwini ate enfuula ki amanyanga waliwo already alif ate nze enfuula ki ekitegeeza kati kanfuule ewafuuke alifu bbiri mpanvuye nnyo alima kubanga waliwo alifu bbiri waliwo alifu eri ewandiikiddwa ate neeno gye batugambye fatiha tanwini tanwini eno nayo ngikyusizza evuuse alifu kitegeeza nti alifu ziri bbiri nosiŋŋaana omuntu nawanvuya nnyo ng'agamba nga ye ate ng'ensonga yewulikika omanyi waliwo ebintu byetutegendereza naye nga bikulu okwegendereza oli asobola okuleetera bw'ati naganyi sheeyo gambye ewali fatiha ebbiri bwe mba nyimirira ku kigambo ekyo tanwini eno fatiha eno eya tanwini ngifuula alifu n'empanvuya ekyo kitegedde bulungi barakallahu fikum naye ate sheeyi ndaba bigambo ebyo byonna ebisembyayo fatiha ebbiri ndabako ka alifu walam yakun lahu kufuwan ndabako ka alifu kufuwa ekitegeeza ne tanwini wetandibaddewo nandibadde mpanvuya tugamba nedda okuwanvuyiza si kwa ka alifu ako akaliwo bw'ogamba walam yakun lahu kufuwa okuwanvuya okwo si kwa ka alifu era ka alifu newookajjawo era ojja soma walam yakun lahu kufuwa newankubadde alifu eyo mu mpandiika ey'oluwarabu buli wetuwandiika fatiha ebbiri tugoberezaako ka alifu eyo alifu ekuuma fatiha zino ebbiri mu mpandiika y'oluwarabu bwe tuba tuwandiika fatiha ebbiri ku nnyukuta ku nkomerero y'ekigambo ekyo tuwandiikayo ki tuwandiikayo ka alifu kati ka alifu kaliko kakuuma fatiha ziri ebbiri oba ntegereka wabula si koti ke tuwanvuya okuwanvuya kwe tuba tuwanvuyiza kwa iwadi tanwini eri gye tuba twakoze eki gye tuba tukyusizza ne tuwanvuya kakulu okukategeera oba kategedde damu insha allah ojja kategeera ate ategedde ekintu kyonna kyonna baabu sual omulyango gw'okubuuza mafutuha ngoli open commentinga obuuze ekibuuzo kyo insha allah kijja kubeera nga kikuddibwamu nabo kyo ye maddu al-iwad senga nsiŋŋaana kwe kukyusa tanwini ya fatiha nengifuula alifu naye ekyo kikola ddi maddu iwad ekola ddi nga ngenda yimirira ku kigambo ekyo obutafaanaganako ate na maddu swira bilaks opposite ate yo maddu swira gye twalaba ku mulundi ogwayita twagamba ekola ddi ng'oyunga ate maddu iwad ekola ddi nga nyimirira kitegeeza senga mba nnyunga ebagenda tegenda kukola senga ngamba walam yakun lahu kufuwa nga nyimirira suratul ikhlas qul wallahu ahad walam yakun lahu kufuwa nga nyimirira kufuwa kitegeeza ekoze kiga kiri kufuwan naye nyimiridde ku fatiha ebbiri kufuwa kati ate wemba nnyunga
era mpanvuya kuwanvuya kuvaawo maddul iwad evaawo ninga walam yakun lahu kufuwan ahad kitegeeza maddul iwad ekola mu kiseera halata alwaqf nga ngenda kuyimirira kakulu tayib tanbih okwanvuya okwo tukwanvuya harakati sibiri tumaze okitegeera kufuwa hakima huda alima khabira kuyitirivu mu qur'ani ekitibu tayib yustathna min maddi al-iwad ha'u ta'nif tugambye ennyukuta yonna sengamba ngenda jimiriyako ne fatiha bbiri nga ensembyayo fatiha bbiri mpanvuya okuwanvuya okwo ne kuyitibwa maddu iwad naye mu nnyukuta ezo zonna ez'oluwarabu tujjayo ennyukuta ya ha'u ta'nif ha'u ta'nifi ye ha'u ewandiikibwa neteekebwako obutonyeze ye ha'u ewandiikibwa neteekako obutonyeze gwe gyoyinza okuyita ta'u marbuta ta'u ezingiddwa enzinge eba ha'u aslun eba ha'u ta'nif mu luwarabu bagiyita ha'u ta'nif naye ffe tukiyita nnyo ta'u marbuta eba ha'u ta'nif lyerinnya lyayo ettuufu ha'u ey'ekikyala ha'u ta'nif ha'u ey'ekikyala of course ha'u ey'ekikyala yewandikibwanga ha'u netekebwako obutonyeze alqari'atu ta'we enzinge gye tuyita ha'u ta'nif tayib ha'u ta'nif eyo nga mu bigambo shajaratan wa shajaratan bwe mba nyimirira ku kigambo shajaratan ngamba wa shajarata mpanvuya nzikirizibwa okwanvuya kubanga wa shajaratan kisembyayo fatiha bbiri tanwini ne fatiha nzikirizibwa okusoma maddul iwadi neŋŋamba wa shajarata nempanvuya nedda siwanvuya ŋŋamba wa shajara kibategeezako tugamba nti yustathna min maddi al-iwadi ha'u ta'nithu allati tulhiqu al-asma li'annaha 'inda al-waqf 'alayha tuqlabu ha'an fayuqafu 'alayha bis-sukun olw'ensonga nti ta'u eyenzinge oba ha'u ewandiikibwako eteekeddwako obutonyeze obubiri obwa ta'u tiyo bwemba njiyimirirako tukimanyi bulungi qaida etteeka bwemba nyimirira ku ta'u enzinge njiyimirirako nga ha'u kati tusisobola kugiwanvuya kubanga ye etteeka lyayo lyakugiyimirirako nga ha'u so bwemba nsiŋŋaanyeeko fatiha ebbiri siwanvuya fatiha nzijjako ebbiri nengifuula ta'u eyo nengifuula ha'u nenjimirirako nga ha'u shajara ekifo gyega shajarata la kiba kishamu shajara oba tegereka tayib wa jannatan kigambo nga jannatan toga jannata oli ayinza omusiŋŋaana nga asoma wati naga jannata nombuza lwaki owaviiza noga jannata nati waliwo fatiha bbiri nziyimiriddeko wano sheyi wallahi yagamba waliwo maddul iwad atugamba nedda ennyukuta ezisigadde zonna okuleka ta'u eno enzinge oba ha'u ta'nif tukategedde bulungi tayib ekirala kilmata waliwo ebigambo bibiri allah mwagambira wala yakuna nila nasfa'anna ختمت كل منهما بنون التوكيد الخفيف ولكنها كتبت على هيئة تنوين النصب وذلك على لهجة العرب الذين يعاملون نون التوكيد الخفيفة معاملة التنوين النصب فيقفون عليها بالألف لذلك فالوقف على كلمتين السابقتين يكون بألف هكذا وليكون لنسفعن وهو ملحق بمد العوض الله جميل waliwo ekyokwegenzereza ekirala ebigambo bibiri allah mwagambira wala yakuna lanasfa'anna wala yakuna min as-saghirin kiri mu suratu yusuf ne lanasfa'anna nasfa'an bin nasiya lanasfa'an bin nasiya suratu al-qalam طيب سورة العلق لنسفعن من ناصية سورة العلق ebigambo ebyo bisembyayo
tanwini la nasfa'a naye nga aslu y'ekigambo ekyo binuni tawkidi lkhafif bajjawo badal kino kiri mu lughatu larabiya ekigambo ekyo aslu yakyo waliyakunanna oba waliyakunan waliyo nuni gye tuyita nuni tawkidi waliyakunan lanasfa'an oba lanasfa'anna layakunanna oba ntegereka nuni waliwo nuni gye ebeera ku bikolwa ng'ejja ku bikolwa nga etegeeza tawkidi kukugomiza kikolwa ekyo nti mazima ddala kijja kubaawo la akidanna oba ntegereka kakati ekifo ky'okuwandiika nuni eyo ne bawandiika tanwini ne bagikhaffafa ne bawandiika muki ne bawandiika tanwini oba ntegereka nebeera lanasfa'anna layakuna oba lanasfa'a wala yakuna oba ntegereka ekyandibadde wala yakunanna layakuna ebadde nuni ne bagifuulamu ki ne bagifuulamu tanwini oba nefuka nuni eya sikunu tanwini ne bawandiika ng'ekifaananyi bw'oba kisiŋŋaanye olaba fatiha bbiri oba ntegereka fatiha ebbiri kashekh agamba ne mu bigambo ebyo bwemba nyimirira nsigala mpanvuya nkola maddu al-iwadi oba tikategedde simanyi kubanga biri mu lughatu al-arabiyya daqiq mbadde saa kuyingira nnyo munda ebigambo wala yakuna ne la nasfa'a aslu yabyo nuni eri wala yakunan yali nuni tawkid naye ne tugifuula nuni eya tanwin kati bwe tuba tugimiriddeko tanwini eyo eya fatya tugiwanvuya netukola maddu al-iwad era abakubuuza waliwo maddu ki ogamba maddu al-iwad baba ti abawarabu we bayimiriranga ku bigambo ebifaanaganako webityo oba ntegereka tayib era tuwanvuya harakat sibiri wala yakuna la nasfa'a oba ntegereka tayib ekyokwegendereza ekirala sheka agamba nti kutiba alharufu idhan fi lmushafi sharif idha ala hayati tanwini nasbi lidha fainahu yuamilu mithlahu ويوقف عليه اضطرارا أو اختبارا بالألف هكذا إذا وسنغانا تيغامو مو قرآني تيغامو إذا مو قرآني يجتيبا تيغامو إذا مو قرآني يجتيبا وجا سنغانا غباتي وانديكا ذالي همزة يكسر نذال إذن وما تقولك كتب الحرف إذن نينغا نوني يالي ستنوين متقامو إذن وتواتو وانيكي تقامو إذن kunkomero yakyo eyo nuni gyowulya idhan ebeera maftuh nuni sakina ebeera nuni sakina sitanwini naye bawarabu oba mu Qur'an kyawandiikibwa idhan eyali nuni sakina yawandiikibwanga tanwini so oba okiyimiryako ekigambo ekyo ogamba idha owanvya oba ntegereka idha naye okuyimirira ku kigambo ekyo kuteekeddwa okubeera nga kuyimirira kwa kukakibwa omukago gubuze idhan lamina zalimin mathalan idhan lamina zalimin asu yakyo idhan yali nuni naye nekyuka ne idha nefuuka tanwini oba ntegereka so emba kiyimiryako nga nkakibwa omuka oba nga mbuuzibwa nkiyimiryako ntya oga idha tukiyimiryako ne fatiha biri idha era mu Qur'ani bwe bakiwandiika idha tebawandiika idhan naye nga asulu yakyo kiri idhan nuni yaki ya sakin nako okategeera tekiina buzibu era mukuŋŋaanya irimu eno mwetufuukira abamanyi mu kitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabwekyo ni maddu al-iwad tugirabye kwekuwanvuya senga ngenda kuyimirira ku fatiha bbiri mba nteekeddwa okubeera nga fatiha eya tanwini ngifuulamu alifu n'empanvuya wemba nnyunga siwanvuya oba ntegereka barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra kati ninyo
imamu atugamba wa abdilnaha ba'da fathin alfa waqfan kama taqulu fi qifan qifa. Zeno baiti ya Imam Ibn Malik. Imam Ibn Malik mu kitabo kye Alfiya Ibn Malik amanyikiddwa bulungi Alfiya Ibn Malik bwe yali ayogera ku nuni tawkid, ku mulyango gwa nuni tawkidi yagamba nti wa abdilanha ba'da fathin alfa. Nuni tawkidi eyo tujifuula fatha, tujifuula tanwini, watujwa tujiyimirirako waqfan oba ntegereka kiri nga kye twalabye wala yakuna la nasfa'a kyayogerako kye yali nuni tawkid naye wetuba tujiyimirirako tujifuula ki alif waqfan kama taqulu nga bwe tugamba fi qifan mu kigambo qifan netugamba qifa nabwe kityo ekigambo la nasfa'an netugamba la nasfa'a la yakunan la yakuna oba ntegereka. Tayib, barakallahu fikum wa